banayinze Kyagulanyi Ssentamu ate maama mpadde amaanyi okubutatya kwogera ku byabufuzi kuba bwe ngamba abantu nti nze pulezidenti wa Uganda omulonde bayinza naye nga kugenda zima kubanga nalondebwa naye ate wano siriwo mweyokowe wano ndi waka wano ndi mwana ndiwo mbiti bibiri okusooka ndi mwana kuba nze ndi mutabani wa Mangalita Nalunkuuma mwala wa Mulodokayi Kiyingi eyebase Musaabala ndi mwana wa Baliga ate muko eddala ndi muko kubanga nze ndi wa Mbogo era ffe abatudde eno tuli bako maka gano yeffe Bakayiira yeffe Bakyagulanyi yeffe Banyanzi yeffe bali banayesanyuse nnyo naye mu ddakiika emu yokka maama oyogedde ku bukulembeze bingi bye tusobola okwogera ku dokita ono bingi nnyo ssaawa zino twandibadde twogera ku bitone byabadde nabyo ebyenjawulo okuba nti maama oyogedde ku bwe basala wano nga bamusayisa ejjambiya ya ffene ffe abamu abasoma ebitabo era namwe njagala oba encouraging okusoma ebitabo abantu abazze bakola ebikolobero ebyo bino ebigambo byenjogera bangi butyo byogera temupayinze kambyogere ababazze batemula abantu baffe okubira ddala mu gy'ensanvu yali Museveni ne banne era mujjukira bwe baali baziika Adoniya Tiberondwa e Bushenyi Otafiire yavaayo nakkiriza nti ye nga tukyali bayeekera omanyi kati awo nga bali confident bamanyi tewali ayinza banenya yagamba nti bayambalanga yunifoomu z'obote ne bagenda ne batemula abantu naddala wano mu Buganda sobole okunyiiga tubajoyininga bajjanga ne basala abantu baffe era ne tunyiiga ne tubajoyininga ne tumanyisa obote babijjeeyo luvannyuma olwaleero ennaku ntono eziguddeyo Museveni yawandiika ebbaluwa ng'agaana abaali baagala okuzimba institute bagineeminga erinnya lya Idi Amin naye amwe abasoma ebitabo njagala mugende musome ekitabo kya Museveni kye bayita Sowing the Mustard Seed bwe munaabala okisoma mujja kusoma Museveni yennyini kawandiika mukono gwe nga ayogera ku nnamba UU2 ey'emmotoka eyo Volkswagen emmotoka eyo eyasangibwa mu quarters Mbale abo abayeekera be bayitanga bateralisi ebiseera ebyo gye baali beekweseemu abangi baabata be baakwata baabateeka ku firing squad ng'amateeka g'ebiseera ebyo gaali googera ne Museveni anyumya olutabaalo olwo nga baze okufuna obuyinza nti bo be baali mu mmotoka eyo emmotoka eyo Uganda Police mu mwaka gwa 7 Uganda Police yagirikodinga nti emmotoka eyawamba Benedicto Kiwanuka Prime Minister wa Uganda eyasooka emmotoka eyo era mbasaba mu abanoonyereza nammwe abatayagala kusoma bitabo mugende ku YouTube mugoberere omusajja gwe bayita Hussein Lumumba Amini n'abalala amazima ago gagende nga gavaayo ne bwe tibali babaseffe twagala tuggula obwongo bw'abantu abalala amazima gagende nga gavaayo bwe mujjayo amazima ago yengeri yokka gye tugenda okutaasa eggwanga lyaffe kuba Mukama ayagala nnyo amazima lwaki bino ebigambo ndibagamba bannange bino ebigambo ndibagamba musobole okumanya amazima nze njogera wano nyinza okkeera enkyanga nange bantuzi kubanza omu ku bantu abaagaana okuwaŋŋanguka
Dr. Kingi yawaŋŋanguka kuba singa abadde ali wano oba oliawo singa yafa. Naye olunaku lwa leero twogera bino ebintu kuba tubyogera tulina obyogera tumanyi biri dangerous. Muze mulaba baganda baffe nammwe bakitaffe mu Katonda, muze mulaba nti buli muntu ayogera amazima afa mu ngeri etategerekeka. Ffe Abakatuliki twafirwa kitaffe Dr. Cyprian Kizito Lwanga paka kati tukyebuza enfa gye yafaamu. Ne baganda babakadde baffe abalala bamu Sheikh Muzaata ba Anas Kalisa n'abalala bonna tubogerako kuba kati tuwerekera omukulembeze omulala. Dr. Kingi yavaayo mu lwatu n'agamba agenda kulwanyisa enfuga embi. Olw'ebyo byali bimutuuseko n'ebyali bigenda maaso okutuuka ku balala. Kyanaku teyasobola bituukako. Njagala kwagulu nga njogera nammwe naddala mu abantu abawano mu Buganda. Mukozesebwa nnyo okulwanyisa abantu abagezaako balwanirira. Era bangi ku bo be bakozesebwa n'okunyagula ono Dr. Kingi nga bamulimba katujeko ssente ez'okugula emmundu tulwanyise Nakyemalira. Twasalawo okufeesinga Nakyemalira mu mateeka tuvola bandi wano Uganda baba bansibira wano naye bansibira waka kuba tebalina nsonga yonna eyinza kusiba kuba siina musango. Bye njogerako bituufu tebimenya mateeka. So maama engeri gy'opadde omukisa ogwo nsonyiwa njogedde nnyo naye kamuve waggulu nga mbasaba mugende maaso nga mwagala eggwanga lyange, mubeere b'amazima, mwogere ebituufu, mugoberere ekituufu. Bino tubyogera kuba Dokita yanjagadde nnyo tubyogere katakisobola byogera. Kano kemaze genda ine maaso n'okulwanira eggwanga lyange. Namwenna abali wano batuli mu bibiina bya njawulo oba tuli mu madini ga njawulo, mwagale ensi yammwe temwinayo nsi ndala. Ate ekituufu kibeere ekituufu kuba abatufuga batemu, abatufuga babbi tulina okulwana tulabe nga tubajjako tweyagalira mu nsi.